Yes, mbaniriza akadde kano mwasize mutya muli mutya mwasibye mutya bagita Fadi TV ginembeebaza nibagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade. Waliwo muna Kenya era ng'ono mukyala muwala munango yakwatiddwa mu ggwanga erya Vietnam wabula bagamba nti agenda kuba onagirwako omuntu olunaku olw'eggulu. Kooti mu ggwanga erya Vietnam yavuddeyo nerangira negamba nti yadde wakooti olunaku olw'eggulu ku ssaawa 2 ez'ekiro wabula tekyasobose oluvannyuma lw'enkyukakyuka mu nsonga ez'okuba nti atiwa okusinza ku ggwanga erya Kenya lyavudde nga likwaki nga lyegayirira gavumenti y'eggwanga erya Vietnam wabula gavumenti y'eggwanga lya Vietnam bavudde nga bagamba nti bagoberera amateeka gaabwe nga bwe gawandiikibwa. Gavumenti y'eggwanga lya Vietnam evunaana gavumenti y'eggwanga lya Kenya okukola ki okuyisanga obubi bannansi b'eggwanga lya Vietnam abeera bagenze mu ggwanga lyabwe. Ekitegeeza eggwanga lya Vietnam okwata mwana muwala ono nga akugamba nga akukusa enjago gy'engi za Vietnam bo balabanga ekyabayambyeko okubanga beesasuza eggwanga erya Kenya olw'ensonga nti baludde nga baliraba nga likola ki nga linyigiriza abantu baabwe ababeera bagenze mu ggwanga erya Kenya. Eggwanga lya Vietnam ligamba nti lijja gumiikiriza kulaba nti emiti emito nga gikola ki nga gisaanawo olw'abano abantu abatagala goberera amateeka ag'amawanga amalala kubanga bo bagamba nti enjaga eyo ebiseesinga oluusi eyisa bubi nnyo abaana abato abavubuka abakola ki abavubuka abakyali amabujje. Muna ebyo ebitambula kadde kano ku social media mbeebaza mwe n'abafollowinga Fadi TV ginembeebaza obulabba bufuuse obulabba waddala abantu bateeka ku bulabba banaye mu ebyendereze. Ebiseesinga abantu bangi nnyo oluusi bafuna bidiridiri nga bagamba jangu ogenda gikukosa bijja kwanguwa bukadde bu 5 ojja kuva mu bwavu jangu weeweeyo baweewaayo bajja kukwata bajja kutemako omutwe. Abantu bangi nnyo n'abaana bangi nnyo abagudde mu buzibu buno oluusi nti amawanga agasinga ag'omu Asia tebakwatagana kye bayita njaga. Ebisa ebisinga oluusi kyobula bya bbeeyi nnyo mawanga ago kyobula n'abagikola baagala nnyo gitwala mawanga ago gye batagyagala eba ya bbeeyi nnyo. Amawanga gye batagyagala baagala nnyo okugitransifaringayo okugitwalayo kyobula bafa nnyo okulaba nga bafuna ba members n'abayambako kubanga kola ki kubanga bafuuka bakaaliya baayo ne bagitwalira mu mbuto. Baagala nnyo amawanga ago agatagyagala eba ya bbeeyi olw'ensonga nti abagyagala baba baliwedde okubanga basasula omusimbi gwonna ogwetaagisibwa okukola ki okubanga bagifuna. Kubanga osanga balingayo waatagifunye tabeerawo nga beerawo lyagala kukola ki ayagala kulabika mutima affe. Kaakati ono muna Kenya ye yakwatiddwa kaweddemu baana bangi nnyo abakwatiddwa abali mu makomero eyo olw'emisango gy'enjaga naye nga baana kati bakyali emyaka n'emyaka ino walikwatako bano obeerayo nno ne batakutta. Naye gavumenti ya Vietnam yagambye nti tugenda kumusonyiwa. Gavumenti y'eggwanga lya Kenya yagezaako kubanga ekola byonna ebyetaagisa byagande kubanga ya Vietnam egamba tetuyinza kumusonyiwa kubanga n'abaffe bangi be muyisirizanga obubi eyo bamwabatta. Kakati muffe mwagala ffe tusonyiwe owamu naffe abaffe abamu mubakwata ne mubayisa bubi ne mukakana nga mubasi naffe abamu bakatumutte aye n'ekira nawe mukimanyi mu mateeka ffe tetukkiriza njaga. Kakati gamba tewali kugamba mbu ate biki amateeka namwe mugamanyi amateeka namwe mugamanyi tetujja kukkiriza abantu tukola kikujemera amateeka gaffe. Ye gavumenti y'eggwanga lya Vietnam ono agenda kubatibwa olunaku olwo tekyasobose wabula olwaleero tagenda kubanga asimatuka mwana muwala munaye bwatu bwakoze eki bwatu bwagudde mu mbi. Mbadde sinakulaba ku baana muwala nga bagamba nti abadde akusa enjaga nasooka baletera kulaba bavubuka balenjuka ne Uganda nayo Kasumba Juma tetumanyi oba yafa oba gyali mulamu. Twakoma okumanya nga bagamba nti bamuteeka akatebe k'amasannyalaze n'afa abala maama yavayo nga laajana nga asaba omulambo gwe tebaagumuwa. Awo byakoma mpaka nakaakati tetuddanga bamuwuliza. Kati noono muna Kenya naye akuba ate oli Kasumba ye yali Saudi Arabia byanjawulo mukko. Naye kati eggwanga lya Vietnam lyo teryagala mmanya basiba mu ntalo bo balabirabye abafa
gavumenti yo erabirabye abafa si anaabasoose. Kaakati nno manye amawanga gano nago gakola ki? Gaawukanamuko mu nkola yago ey'ebintu. Kati Vietnam basiiba mu ntalo, emirambo bagirabira. Kati okuteeka ono kalabba okumukutulako omuntu si kizibu kyabwe. Tufula bagabe bagenda kugumuggyako. Era bagambe gavumenti y'eggwanga lya Kenya tebagezaako ne bakola ki? Ne babiyingiramu. Kubanga yegamba terirwedde okubanga nkola ki? Terirwedde okubanga munnange ekijjabo ki ekibonerezo kino kyamutaddeko ono. Terirwedde okubanga nkola ki? Ekikugamba ekikola ki maama ekikola ki ekiyimirizamu oba okukigira oba okukipoozingamuko. Tegamba terirwedde okuba yakola ki? Kuba nti nekijjawo. Kibatega nti mwana muwala yagudde dda mu mbi. Embizo yaziguddemu dda. Era abafamire ye beteekateeka kulisiivinga bulambo. Kubanga byo bintu byatabuse dda. Njaga bane mwegendeze mwana wayingiza mbidiirudiiru. Mwegendeze bajja kusula mu kidiirudiiru. Kyotategeera bakusuubiza obukadde 5, bakusuubiza akawumbi. Manyi Uganda oli bwawulira akawumbi agamba sente nnyingi, sigambe nti sente ntono, akawumbi sente nnyingi naye muntu wange bajja zikusuubiza naye ojja gwa mu mbi. Kyanga azikusuubiza diiru bwe beeyiseewo agenda afuna bumbi na bumbi bwa sente bwagenda kuwako just ka biliyoni kamu n'obutawera. Kale ka biliyoni ayinza okukakuwa naye obulamu bw'oba onaabusigaza. Yoba oliwedde nti ogenda kutuuka eri gy'ogenda okubanga otransportinga ebintu ebyo obitwala. Olebyo ebyo bagita Fadi TV gimunaaye maziga nabibobe ku side eyo muna Kenya bagenda bamuggyako omutwe bagenda gukejjulako abali mu ggwanga lya Vietnam bamukote n'enjaga oba yabadde kadaama oba gwe mulimu gwabadde ng'akulanga ku luno byatabuse byebyo.